Mbaniriza mwenna ku mukutu era asanyusa okubalaba abazzukulu abaana abajjwa bonna bweza nnyo. Nze Nnaalongo Nalubaale olwaleero tugenda kwogera ku baana balongo. Omanyi otya nti olina abalongo? Kubanga nakyo kika ky'amaanyi twakiraba bwe twali tutunuulira amaanyi gaffe aga Buganda. Eri abantu mu ffe abatambulira mu maanyi g'abalongo, nga go ge maanyi ffe agatutambulirako nti g'abalongo. Neebaayo abantu nga bo balongo, bo nga balongo. Kati neebaayo abantu nga bassaalongo, nga bannaalongo naye nga tebazaalanga balongo. Nga kijjira mu busika ng'oba omuzimu ogumutambulirako gwali gwa ssaalongo, oba emisambwa nga giri mu bwa ssaalongo. Ne weesanga oluusi bali kuyita n'okulikuyita nti ssaalongo, naye nga weebuuza muli nga sizaalanga balongo. Kale tumanya tutya nti amaka gaffe galimu amaanyi ago ag'abalongo nga geetongodde? Akabonero akasooka ke tulabirako abalongo awaka by'ebyengera. Ebyengera nga biyitiridde ewaka kaba kabonero ka ssanyu, asobola okubandawula naye ng'ebiseera ebisinga baba balongo bandawula. Obunyenyenkule obutava waka, munyeera nako kabonero. Ebisota bino binnamagoya nako kabonero. Ebikennembi nako kabonero. Ebisaanyi kabonero. Sigga kabonero k'abalongo b'omukulu gwe bayita Kinene Batenda. Ekiwuka kye bayita Namunyeenye nako kabonero k'abalongo. Kale obubonero bw'abalongo bungi tetuyinza kubumalayo, naye olwaleero njagadde puroguramu eno tugiweereze omukulu ow'olugave eyansaba nsomeseeko nga yagamba nti yakula alaba maama nga munyeera bw'alumba ewaka nga maama amukuŋŋaanya n'amuyiwa mu kyoto n'atulika. Kati ye ekyo kye yakula amanyi era naye bwe yakula kye yakola. Kaakati nga ow'olugave abuuza nti ekikolwa ekyo ndikikola ntya kubanga nange bwe nnakula nga buli lwe ndaba munyeera nga azze ewaka nga mukuŋŋaanya bulungi nga muyiwa mu kyoto era nga ampulikira bulungi nnyo ng'atulikatulika. Kale ow'olugave munnange y'ensobi. Ebintu bino ebimu bakadde baffe bazze babikola nga babikola wakati mu butamanya, abamu nga babikola mu kumanya naye nga kika kya ffujjo kwe ggamba. Abantu ab'effujjo gye bali, abamu bakola effujjo nga baagala kulaba empewo zino ze bayita balubaale n'ebirala bwe ziba zinyiriza zisobola kunkola ki? Eryo ly'effujjo erimu abantu lye bakola ng'ayagala kulaba zisobola mmukola ki? Era bw'akikola akikoze n'afundikira ng'agamba nze nga tezirina kye zinkola. Nga tezirina kye zinkola kisinziira kiti ki ggwe mw'otambulira. Otambulira mu kiti ki? Bw'obeera mu kiti eky'obwannakazadde kati nga nze kye ntuddemu, ekigambo kutta kikaluba era kikukaluubirira nnyo. Era bw'otta ne bwe kiba kiyenje owulira nga kikulumiriza ggwe ng'omuntu. Naye ate gye bali abantu abatambulira mu bwajjajjaffe Kinene Batenda mu bwawalumbe nga ye okutta ne waba muntu munne tamuyinaamu lwakubiri nga kimwanguyira. Atta n'akumba n'agenda ate n'atabaako kyaba.
kubanga ekyo ekiti mwakola ki? Mwatambulira. Era ekyo nakyo baisomesa ne bagamba nti teweeyinulanga ng'olabye omuntu ng'alina kyakola. Era bwe bukulu bw'okwezuula ne weemanya n'omanya obusobozi bwo by'olina okukola ne by'otolina kukola ki? Kola. Kale owoolugave, olwayo tugenda kulaba abaana abalongo bano ng'obadde obayisiza mu mbeera bw'etyo. Abalongo obalabye tobategedde, abalongo babakugambye tomanyi kyakkola, abalongo nga bakuzinze okola ki? Kye njagala mumanye nti bano bajjajjaffe era nga byonna tebinnabaawo, ekisooka guba mukwano gye tuli, batwagala. Kati abalongo bw'omala okubamanya nti obayina munyeera alumbi awaka, asobola okubaalanga abanajja oba ng'akulaga nti weebali, emabega eyo gye bali abaana abalongo mu famire mwebali batambuliramu. Kakati bwe baba bazze ewuwo bakukyalidde, tebalina kye bakunyeze, bo bazze buzzi bali bbize bakola byabwe, munyeera n'omulaba, ki ky'okola? Osooka n'ofunayo akabbo. Akabbo ako bw'okafuna n'oteekamu olweza, n'oteekamu akattamukago, n'obaaniriza, n'ogaba abalongo battu mbalabye, nsanyuse okubalaba. Mwe mukyali awo naye eriyo n'abalongo abatambulira mu misota egy'enjawulo. Enkola ennyangu eba yakwogera nabo bulungi, n'obanyonyaga naye balongo battu, leero n'ekyo kye mutambuliddemu ffe n'okututya tukitidde. Kaakati bw'omala okubaaniriza, n'obanyonnyola biki ebifa ewaka, buli kimu gye twaliise status, kati awo n'otandika okubagabula. Abaana abalongo babawa amenvu. Abaana abalongo balya ebibala ebya buli kika. Naye kati nga ggwe ayagala okubeenenyeza, bw'oteekawo akabbo ako, n'okateekamu olweza, n'okateekamu n'emmwanyi, n'obaako w'obiwummuza, n'oyogera nabo n'obannyonnyola. Oluvannyuma lw'ennaku nga 2, ekibbo ekyo okiggyayo, osobola okiteekaawo ku dayiningi, n'obateerangamu ebyokulya. Ekibbo ekyo kati nga ggwe agamba nti nze bannange ndi musobya era nkimanyi nti nasobya, osobola okugula kugeza ng'omugaati, n'ogulirako ne ssukaali, n'obireeta ewakaawo, n'okunkumula omugaati ogwo, kwegamba ogukunya ne gukola obulere, n'ogugatta wamu ne ssukaali, n'ogamba nti ayi balongo battu, mbawadde engassi ey'omugaati era nga nsaba muddemu mwegatte wamu mutambulire wamu nange. Kaakati ebintu ebyo by'omaze okumulungula, n'obimamirira bw'oti ku mulyango, ng'osaza bw'oti ku mulyango, bw'omala n'oyingiza, n'obagamba njagala muddemu muyingire mu maka muno, muyingize emikisa, muyingize emirembe, muyingize ebirungi, muddemu mwetaayize mu maka muno kubanga mbategedde ayi balongo battu. Bw'omala n'ogabulako mu busonda oba obw'eddiirongo oba obwa dayiningi, kwegamba n'obaleetera okubanga bagenda kujja beetaaye. Era bw'onoomala okukikola ojja kulaba yadde ennyumba nnyongi etya, tojja kubulwayo ky'olaba kirya ku bintu ebyo by'ogabudde. Kati ekyo ng'omaze okukikola n'olifuula tteeka nti buli luvannyuma lwa kiseera ngulayo oba kiwagu ky'amenvu ne nkiteeka awo mu kabbo k'abalongo, kabeera awo ku dayiningi, ayagala yalya. Oba ngulayo ennaanansi, oba ngulayo ki, kwegamba ebibala ebyo ne batandika okumanya nti kati otambulira wamu nabo era obalowoozaako, nga bw'oba onnyuka n'ogamba nti kantwale payinti y'amata ewaka, nabo balowoozeeko ng'abaana abali ewaka ne bw'aba tebaliiyo. Gwe manya nti gye bali era gwe twala ebibala ewaka. Ebibala ebyo biba byammwe byakulya. Era gwe bw'obituusa ogamba balongo battu bannaye bweza, mukulike eyo mwebale kkola,
Mbaleetedde ebyengera bibino, njagala amaka gange gano gabe nga tegaggwaamu byengera ebya buli kika. Kubanga nkimanyi nti ate abaana abalongo muli bakozi era kye musumulula tebabaasiba era kye musiba tebabaasumulula. Kale ng'obagabula bajja kweyoleka era bajja kulaga. Tugambye nti abalongo batambulira mu bintu bingi, enjuki bingi. Era ojja kulaba obubonero obulaga nti kati muli mu kukkaanya. Naawe mu mutima ojja kuwulira ng'otoowolokose. Kale ogwo gwe mutendera ogusooka ng'otegedde nti olina abalongo. Gwe mutendera ogusooka gwa kubagabula n'obayingiza mu nnyumba n'otandika okubagabula. Kati eyo gye birandira bwe baba balina kye beetaaga bakikutegeeza, oba baali bakika nga baayonooneka nga baagala kuddamu kuyita, tubayita ne tuddamu ne tubambaza bulungi okusinziira ku kika ki mwe bava n'ekika n'obutonde bwabwe nga bwe baazaalibwa byonna. Tusinziira ku nsonga nnyingi okugamba nti omulongo ono ayisibwa bw'ati ne bw'ati. Kubanga abalongo ba bika bingi ate na buli kika kibayisa bwakyo. Kikyamu nnyo okulowooza nti abalongo bayisibwa kye kimu. Nedda, ekyo si kituufu. Abalongo nga bwe tuli abantu ab'enjawulo n'abalongo ba njawulo ate bonna toyinza kubayisa kye kimu. Kale bwe bukulu bw'ensonga z'abalongo. Kati bino ebisigadde bijjulo, fumba mpogola bijja bo bamaze kukulaga nti kaakati tukkaanyiza nga bw'otutegedde tufumbireyo ekijjulo. Kijjulo ky'abalongo, mpogola, butiko bubaala nga bulimu omuzigo nga tebulimu munnyo. Kye kijjulo ekikulu eky'abalongo. Kati awo emisoso egisigadde gyonna gijja kusinziira ku bo kye baba bakugambye. Naye ng'eri entandikwa y'okutambula obulungi nabo n'obalaga nti bannaaye mbamanyi. Abalongo bandawula batambulira mu njuki. Osobola okuleetera enjuki awo tekigaana n'akabisi ako okaleeta ne kabeerawo awaka awo ku dining. Aba akaagadde n'akakozesa. Bo baba bamanyi nti obagulidde era baba basanyufu era baba bajja kukolera ky'oyagala. Kale bweza nnyo bannange. Eyo entandikwa y'abalongo. Bw'oba olina abalongo ensonga yonna ekutawaanya mu balongo, nze ntereeza abalongo aba buli kika kubanga ate oba ntudde mu bwamukasa Ssaalongo. Kati lwaki nedda? Buli kimu ekikwatagana n'abalongo mba nsobola okukirungamya obulungi. Kale bannange akatambi mukatambuze, baana abalongo basanyukeko, balongoose buli kimu kitereere bulungi. Bweza nnyo bwa Ssaalongo Mukasa.